Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga obukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku lwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi kankulage amakulu g'amannya n'ebigakwatako era n'ebika mwe gava naawe ofeeyo okuzuula amakulu agali mu linnya lyo. Kati erinnya Ssekyonda bano baba basajja abeddira engabi. Erinnya lino lyajja bwe liti Bemba Musota bwe yatandika okulwana ne bataka banne abamu badduka kyokka abalala ne beekweka bwekwesi. Mu kwekweka mwe mwali n'omutaka mutaawe ow'engabi gye yeekweka yazaalirayo abaana. Olwo nno munnange n'atandika okwewaana nga yeeyita ekyondo ekivaamu abaana era okutandika okutuuma Ssekyonda nga liva mu kigambo ekyondo. Erinnya lino lyafuukira ddala lya kika kino eky'engabi. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.